Enyimba we yamala okugwawo kana yagwa mu kirere twali tunyebweti. Nyegwadi? Sawa. Kiro yagwa mu kirere sanga mukaga. We yagwa nekulabira obuzisombe ebitumu kuba. Kubera mu nyimba mwenye bampisa bubi mu nyimba bampisa bubi kazi wattu na bampisa bubi nnyo. Bampisa bubi nnyo kankuvule. Ngoba mu nyimba. Amatwe nagenda kabuyonjo naye kabuyonjo kyakolaga. Kabuyonjo yeyo. Cyane bakujizimba. So omuntu yenna ngolabe bitekanagana ko biti. Nawe wandyagadde kubeera ko mu mbeera ennungi. Tekigana kuvaayo kuyamba ku mukyalo ono. Bannanga abampuliriza bamaama bataata kusinzira we mundaba singa nfuna omuntu annyamba ne banyumizawo bakayumba kale nembeera abaana bantawaanya nadda akasukulu fizi nga akuwa ekyokwambala bajja kubeera batyo. Kiri ekitundubaali nkyala bwe nti kati ena amagulu gye gasemba nebeera ku matundubaali n'enjala bino ebigoye byange bino. Kale we bigenda biba bwe bityo. Bibeera bwe bityo kati nomano babika. Bayina ebulangiti emuyuka. Empewo ebayitiridde cause tuli mudde bwankuba. Empewo ebayitiridde nfunayo gomasi yange nayo gomasi yange nembongerezako bwe nti bwe mbabikka. Paka eri. Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Te olunaku olwaleero tutambuddeko tuli side zeno bayitayo Magwa Kasiiso. Kasawo. Ene Kasawo. Wamanyiddwa okubeeranya abalogo. Abalogo wali nnyo abasawo ab'ekinnansi. Oli abantu abakola nabo bitu bitategeerekeka kwegamba byonna bisanga eno Kasawo. Nenga eno no tuza ate okukyalira ku mukyala. Gwe tuli naye olunaku olwaleero. Maama alina abaana. Mufumbo. Simanyi. Anti buli alina omwana abantu balowooza ebiseera ebisinga nti abeera mufumbo. Babeerako abafumbo oluusi ekintu nekikola nekigana naye nga tuzza okubakyalirako embeera agambibwa nti si ya mulembe. Si nnungi nakamu. Naye bingi byasobola okwebuuza oba nga omutunuddeko n'abaana bano oba nga otunudde mu kifo mwe tubasanze n'ebiringa ebyo. Kale nsaba onneeyungeko nga tugenda mu mboozi yaabwe oba nga tugenda mu mboozi y'omukyala ono. Era atubulire lwaki ali mu programu eno ebintu bizibu. Nyabo sanyusa okulaba. Nenyabo. Sogedde erinnya lyo kubanga sayitegedde bulungi. Osobola okulyeyo osobola okweyanjula. Omukyala Lawrence Wanyama. Oli otya? Ndiawo bwentyo. Mpola. Bwentyo. Bwotyo. Najula okweteako ye nalugumira naye nga tebyayiranga. Nani? Najula okweteako ye nalugumira nga tesiryange wembeera. Mutogera no ku mbeera. Omuntu asigala yeebuuza muli mbeera ki bintu biri bitya wabeera mbeera enzibuzibu byatandika bitya n'ebiringa ebyo kasimanyi mboozi yo wawo genda gitandikira. Omuntu akutegere bulungi. Mbeera eyo yansiŋŋaana fumbira omwaka ogw'enkumi ebbiri. Mwaka gwa 12. Wano wendi ku famire ya musajja kibanja. Kati baze yabo nabasangawo baaliwo naye oluvannyuma baafa. Baafa kati tubeerawo bwe tutyo nasooka nengwako era enju yangwako mu kiro yali yasubi nengwako mu kiro yali eri kusaliza wali. Kati ate awo nga batadde ku mbiranye batugobaganya tugendako mu mizigo nendaba abaana bangi. Omusajja naye nga omanyi omusajja aba mu kamera takuwuliriza bulungi naye oliba oyogera ekifaana kitya. Paka we nawulira nga embeera ekoze eki nsuseeko. Ntubasaba mbagamba bafuneko ke batusalirako kale oba nga akake kebaba muwadde nze nfuneko amagezi we mba nkola ki nzimba. Era sigenda kukolera omusaaza zaali 7 omwezi gwe sikyagujjukira. Namala okunyuka bulungi ninja n'ensaawa wano. Kati wensawa na sawa awo ne bagamba osaye mu kkoona weeyongereyokko. Nga mpulira ennaku enkute manga yafadda sisirwe ebintu kutwala gwaffe n'abaana
mukama nkakitanga ali nange mbanja kubanga mukaluliza kati kwe kusaawa ntandika okusima ebinyo bino kati bwe nasima ebinyo olwokuba nti baali batuwadde banzikiza emapa ku bumwanyi tunafuba nnyo tunoga ntugula amabaati ago bwe twakoma tebatuwa luwenda lulala lwonna nembeerawo naye embula zange zze egatwala kale tutoba oba ez'essaawa mmeka zejjiddemu zonna oluusi oba ogenza okusabako eyo ogendoka olesebwa ne baka emapa jangu kayembera ku lutalo oba okulaba nga mutereeza amabaati ago mukole mutya paka yo omusajja bwe yakowa nambiira nensigala nzekawe ntyo tewali ennyambako ngulubi n'abaana abaasooka abo ne bakula era oyo yalema obufumbo n'agamba kanywera enyambe ku maama otupakasaako tetubaawo kati waliwo akalenzi akaana kakakulu kawasa omukazi ne bajja ne bannyambako ne banimirako ne baatuwaako ekulima ku mmere ono era nayo mugiraba yeeyo nennimako ennaku zino kale kikajjikaddeyo ne mukazi waako kati wenna mukubiddeko nangamba maama kandabe enyinza okudda nje tutuyambeko ninge kisinga okuluma nyumba tugende mpola mpola kisinga okuluma nyumba wafumbirwa ng'omwami ali mu kifo kino ng'abeerawo n'abafamire yali abeerawo n'abafamire nafumbirwa mu kayumba ke ng'abeeramu n'abanyina baali basoma netubeeramu ffenna omwo paka bba abaana ebakula ne bagenda mwabeera omwo era n'ozaalira omwo abaana ababo kati olwo ennyumba bwe yamala okugwawo kana yagwa mu kirere twali etumye bweti kiro gwali mu kiro sanga mukaaga we yagwa nenkulabira obuzibu nsonga ebitumu okuba kati waliwo omulamu wange ye yali ennimirirwa ng'olwawulidde kubanga bwe yagwa n'ensoma ebiti wannayiba ali eri waggulu n'ansenzaako eyo nga lijjenva nenje nennima kati oyo mulamu wange omu kyava atubba abantu bamugamba gamba nawabendi tumubonyabonya bwetutyo agende babeere muli mu nnyumba kasita bali bakola ki baafa ate ennyumba nze nazizimba babeere mu kasitoowo omwo tubeera mu nnyumba omwo naye bampisa bubi mu nnyumba bampisa bubi mukazi wattu bampisa bubi nnyo kankuvunge naye ngoba mu nnyumba eyo ngoba mu nnyumba eyo kwe kugenda ewa kojjange nagenda ewa kojjange kasawo kati obeera mu nyumba eyo bakuba mu nyumba eyo nga kiki ennyo abaana nga bagamba siina kubeera mu nyumba yajjajjawawe tugiveemu nendaba nga byensobedde naye n'omwana omuwadde so n'okufa yafa omwana oyo yalwalira emyaka emyezi ebiri nga neobemulaga eyo paka we yafa nakafiirwa omwana abangubye munju nebanga ennaku ensuseeko nengenda mu muzigo ekasiise eyo n'omusajja naye tampulira newomugamba tukole kino tawulira nebintama nengenda paka bagamba tikojja yangamba ddayo nga bawadde bakusaliddeko akantu otuulaawo netuddayo mumuzigo nemala omwezi gumu kati nga wemala okulima bwe nti nga nzira kunju era ennyumba bwetwagiyingira nga olwabikako amabaati ebisigadde byonna twabikolaki abantu banene bakubanga mu nyumba nga kiki ekisinga okubaluma bantu bagala mbeerawo mu nyumba yaabwe era oto olwali wamaanyi nnyo omulamu wange gamba ennyumba nze nagizimba muleko omulamu wange abeere mu nju paka bba wanaakolaki wanaazimba enju kaba nti nedda ntakkiriza kati kyebakola bankolako bikomedi nga bagenda muwala omu ng'agenda aleeta omusawo omuganda abo bankolesa ebintu tubisitegeera era olwamala nga bagamba leero tolina kusula mu nju leero tolina kusula mu nju wosulira mu nju abaana bagenda kufa era omwana gwe bankolerako ebyo yoyo omuwala oyo atuddeawo omwana oyo gwe bankolerako biki ebyo bye baali bakola nze simanyi katono nnyo kyekyo kyowalaba kyenjagala nnyonnyole olwamala ne baŋŋamba tolina kusula mu nju nyo tugikoleddemu emikolo kiba ekitegeeza kitubagobamu wogezaako empaka ne mugiyingira omwana oyo agenda kufa ne bana bato bafe emikolo mubanga osobola okunnyonnyola omuntu twagikisa mwalimu okusaba mwalimu biki emikolo egyo bafumba emmere
ngo omwana yagama bakunyanye nebuli emmere yali ebigwako ku nyanda n'enzungu eyo mutaka simanya nkolimbo simanya ekyeyo naye bikuŋŋaanyaawo kati nze olwogamba nti kusirika bwe nti jjuka yali maze okugambako bwe waffe ne bagamba tugeze kubeera mu mikolo egyo lindako bino ebintu byabasawo bino kubanga bakola bye bakola wali ekiwuliddeko nti wali ekigenda ogenda mu maaso genogambako abeewamu nali nkiwuliddeko nebagamba bakaali w'ensula famire simanyi bakiki baliko nebaga bagenda kukola ebintu binange ebigobawo ki nze nkoze ntya nebanga tokola ki tugeze nobeera mu mikolo egyo kati era olunaku olunyingi bajja nga leero nenvawo ngende wa neiba wange singa neiba wange yabadde yadde mubirizi wange kubanga yaŋŋamba tuula eno kati gye bannona yaŋŋamba mukyala kojja bitugenda okukola si bibi jangu banimbalima yange manyi banalimbalimba omuntu naye ngumayo akantuule ndabe bafumba emmere zaabwe bafumba obunga bwabwe awo naye ngaomusawo atudde mu kifo kimu tavaawo timulabwe nti bwatuka kawungeezi ati simanyi gitugende era bwe bajja batuleeta eno nebatunaalizawo ffenna era nga muli bwereere n'abaana kwasigala mu ngoye kati ate ekyaddako ate ne basima waliwo muyimiridde basima ekinnya zeno nga kyafuutinga emu kitundu nekya kyafuutinga emu kitundu kati nga mulina okuteekayo bonna ebintu byesamanya byali bintu ki ne babiziika kugamba nempulira nga nina ekyayi ebintu bino eno byali bikolebwa waliko biranga nali sibye amaka nga sibibulyamako nengamba babadde bagakugoba nze n'abaana bandiŋŋambye nembawo ki bulungi ekifo ky'okukozesa emikolo gye simanyi ate nga giteekeeka yali akamala okufa nengamba tebandikosiza emikolo gye sitegeera era n'omukolo ogwasembayo mu kiro byagenda okuva ku makya paka kiro paka kiro essaawa 6 ogw'ekiro n'abavubuka bwe baali bayise mu tawuni abaana baabwe abavubuka b'omu tawuni naye ne baba beteeka nti emikolo gigwe tewali kusula tewalina mwana n'omu yasula awo bonna babagamba mulina okuddayo mu bibuga okiwulira era omukolo gwe ogwasembayo omusawo omuganda twamuleka mu lujja ffenna ne batutwala kibatwalako eyo kibira ekibaye batwalako mu kabira eyo bakulembeza nze ne bba wange twagala tukutte ettaala kati etwatuka ewali akabira ne batukwasa oguntu gwetamanya guntu gwali guddukavu guti kati muteeke eyo mu kibira nentya engamba bannange mwali muteeka buteesi mu kibira nga tewali kinnya nga tewali wabanga muteekayo buteesi bagamba banne biki bye mukozesa nti tewali buzibu buteeke eyo tuteekayo era nange ebbanga yakwata bwati nange ffenna bwe tumundi muteeka ekintu kye mutamanya kye mwali mutamanya kubanga kyo kyali kiddugavu naye omwami we teyakitegeera ne tuteekayo kati bwe tugamba yaba mukulembere tubavaako mabega gwe n'omwami wo mwe abali abasaale abakulu ab'okulembera omukolo nga tetumanyi kati tutamba ne tukomawo mu kukomawo nga baleka bakantema nti tewali kusula mu nju nga saa zoze mukaga gwakiro tewali kusula mu nju olwaleero luno ogenda mulina okuva wano n'omwami wo kati essaawa kati essaawa zino ngenda kusula wa olwo mu kaseera ko walina abaana bameka ebiseera nalina abaana kaaga mukaaga ku musanvu awo kubanga nalina omwana oyo yafiira oyo omugenzi yafiira no yali ali musimu ninaaba obuzibu tufumbya netu mizibu y'amaanyi kati akaseera nkulaga nti ekyekyo sansula nenzirayo omukazi oli yali yasuza luli nenzirayo kati mukuddayo nenkera ku makya baba mukwano gwange so yafumbirwa okuba nti nange nali nfumbirwa naye nafumbirwa kuno nampita nindako walina mukwano gwo yafumbirwa olwokuba naye wali ofumbiddwa nayekola bivuba ku kyalo kuno kati kwe kuntumya nveewo wali ate ngende wansi eyo gye mba nviira nga nzije wano gwe wamusikiriza okujja kufumbirwa eno abasajja ekyeze eno baali bangi waliwo nomwana yali atalina mukazi waliwo nomwana talina mukazi naye ye munange ali bulungi ali bulungi kati nenfuna embeera eyo nempisa bubinya nempulira nga neetamiddwa
nentambula kuba ku kyokuno nga nnoonya enju ey'obwere paka nawe obusunga buno nga kaŋŋende neninya paka wakojjange ninga n'ebintu byange byonna n'abaana paka wakojja Mate nawe genda wakojja. Ondaga nti no olinga yali asinga omwami wo okuba n'obuvunanyizibwa. Iya. Yawe kiri. Omwami ifo kyokunoonya ennyumba mwateeka abaana. Omukyala gw'onoonya. Kati ubanga batuga balitusula mu nnyumba ye n'abalazi empaka. Nangamba nze sina gikwaki gyendaga. Obutima bwampe n'engamba kyaka oba naye Minsoni yalinga abadde gy'abaddeko. Ye yagaana era teyangobera gye nalaga. Zinagala abaana bange. Ate era bw'okugenda teyakugaana? Teyaŋŋaana. Ye yabisigalamu. Nyumba yawaabwe n'ogenda. Emikolo gino ovuddewo ogenze ewakojja sooka otubeemu ku lugendo olwo ng'ovaawo ng'otuuka ewakojja na biki ebyakubuuzibwa kubanga omuntu yali azadde abaana bwe batyo omuntu gwe bali bamanyi nti mufumbo nga omuntu yeebuuza era bwe nagenda ntukira mu maziga nenyinyula kojja nagamba lwaki tewaze n'oŋŋambako sandikukkiriza kola ki kubeera mu mikolo egyo nemugamba nagenda eka ne bakiŋŋamba ne munnange bajja ne banimbalima nti byensuubira si bigenda okukola ki okuba naye ate mu luvannyuma nga biwedde kwe kuntabukira kojja nagamba beera wano etunaalyaho konokola ki konoolya kati wembeera nga mbeera awo ndowooza nomusajja n'asiga nga bamubuulira ku kyalo mikwano gye mba ndi saawa zaalinga 2 ez'ekiro nga baguse n'emikwano gye negayiri awo jangu bikikonze hadi siganye ogenda kuze ngenda kusulawa bangobyewo waka batugobyewo waka ngene osigalawo kisima kibagala gwe inzi bakati bakola ki tibanjagalawo anti awo nedda gwe jangu konze kati okuntwala mpozi ng'ofuna wonteeka paka eba naakusalira ewuwo nze amaanyi nnina nja kusamba ettaka oba nteme emiti nzimbe kati kwe kunfunira omuzigo ogwo nalimu awo ekasiiso kati nga n'omuzigo embeera nga siyinza kumalako nayo omwana kusoma eno biki era nga twamaye tujje tunimira wano nimiddewo ebbanga ddene mpaka kati bamusalirako so ekitegeeza okulima kuva dda ng'oli mulimu gwali omulimu nze nnima nnima n'abalina emimbi eyo ne bampita mpaka saa bwentyo tubeerawo bwe tutyo nga naye bwayiyayuya olina emyaka emeka emyaka gyange kandi mwana mwetaano nange muka kitange yannyini kubanga nze bandeka ndimu wakola ne muka kitaawo andeka ndi muto kati yabimanyi okusinga nze kuba bulungi nakuba bulungi mugamba mukakitange era badde bankwataganyizaako nnyo nga muzeeyi musajja waali badde bankwataganyizaako nnyo ne kati naye yalwala maama ngireta gye yafa yalwala akati toyinza ate kumusimbira nti ate kino nakino era ebimu obireka omwami wono amala okujja eri okwangisiza oze nga olima olwo bintu nga bitambula bitya kiki because bwobanga emikolo gye gyakuja wali ewaka n'ogenda nsuubira ne mu kukomawo oyinza okuba wali okyalina ebibuuzo lwaki omukolo ogwo era omukolo ogwo era kale nga onoga nti oba nsitudde ejjinja nzireyo mu bulumi naye nga nali seetaaga nakudda ku kibanja ky'abazee wange olw'embeera gye bampisaamu naye olw'okuba nti nafuna obuzibu mu muzigo asijja kumalako nagwo oluusi naye wapakasala ebigaana sukulu gundi nankani omuzigo omusajja ayagala ssente naye kanguma ekiba kibe ngende tuteme ettaka tuzimbe obwana obwali bukuzikuzi nga bwo bukulu era wonna saawa bwawe mpiteme egundi n'omusajja nannyambako yansanga nti yegwa wapima ennyumba yansanga kubeera saawa bwali n'abantu nga taliiwo kati waliwo omusajja leeta naje naŋŋamba mukyala ewule kiki obadde ki ng'oli mukasana konze nsabako wano nti kati ye bwe yajjira akawunga nga mamozi kiki onze nze ngenda kuzimba nju nk'oyo omuzigo munange sijja kumalako embeera zo tolina kye weeyongerako kakati nze n'abantya mu muzigo
nze kansawe nzimbe enju ye nyini kwe kungamba nti nedda wano koona bweyombereko eno ku mabbali omwami yagamba kati kwe kusala wano kati nagendanga nakola mu mikwano gyeyo nga naye bamukozesa kwesako ewe batyo nyansanga nsima ebinnya bino opimisa ki bapimisa ki ebyayi okwata ebyayi n'obuyungayunga kati nosongola obuti kundi nga bweti ninobeera osimba nga wolega era nga n'amaaso olina okukola ki kati nze kale waffe embeera teyali mbi ate tange gyali omuzimbi nga afeekola nga buli mwana olina okuba nga omanya ebyokola ki ebyokuzimba kati kyekyambirako kubanga nali mmanyi ekintu kyomubwongo era singa yali bulooka nali nja kumuzimba nali nja kugizimba nali nja kutabula obusa lino ttaka naye buli bulooka obeera mukatira bakuba mukatima lino ttaka butaka zino badde ndowooza nti bulooka naye ne bakola ki oyo bulooka ttaka butaka munda batekamu obuti era wetwanyukanga n'abaana nga tubaga nga tukuma ekyoto tufumbire omutebe tubugume saddayo na ku luguudo saddayo ku muzigo omuzigo baitani mwasasulanga sente meka batusalanga gumu kitundu buli mwezi mwaka kyogwo baita isibyewala 2013 gye naviirayo kubanga navaayo nga omwana ono ng'asusse ono gwolaba nga asusse mu myezi nagenda okujja nankawezezza myezi nga 8 nali nkayonsa nga tulowooza nti ndifuna ono kizaba nabo zaidanga kumu nazi beno bakazi babeera waliwo bakazi abajimusebo nga tobazanyisa nanti baali bambulya nga era nina kutuula baali bambulya nga nina kutuula ewaka mama nawe bakubulira okolaki nalina kutuula baŋŋamba nti tuula ebirungi bijja mu maaso nange nentuba naye nensobeddwa bino bizibu bane munasoja okuseka naye kyokka kyogera kituufu oto batugamba mugume ebirungi biri mu maaso kyokka bane n'olinda mu maaso olina mu maaso ebintu tebikyuka okitegeera ate ngeno oyongera kuzaala oyongera kuzaala olinda ebirungi mu maaso kyokka mu maaso olina atuuse era nnaku nnyo nenkoma era ku mwana asemba yali anzisa ndakuwona okukoma olw'obubeera ensuseeko tukyagenda ddala mu maaso n'emboozi ey'omukyala asembyeyo kutugamba nti abantu abaguma ebintu by'obufumbo bineeno buli muntu aguma ng'asuubira nti munange ebirungi biri ki biri mu maaso naye alinze mu maaso ebirungi paka kati tanaba kubifuna awono omwana mulezi y'emisa kyeyabiraba mwe abakazi abaguma tebaterakola ki simanyi kuyimba tebatera kusangika bagala nnyo olwedde ebintu ebiwedde ebiri awo naye bw'omufunanga muganda wange tosuulanga kubanga ono ye akyagumye paka kati kale bwe yabadde akinyumiza yagambye nti ennyumba nga bw'ogiraba nti ye yasalawo okuva mu muzigo najja atandike okuzimba ennyumba eno kubanga omunaana bwe yazaalira omwami wano wasula twagala ate tweyongereyo mu mboozi ng'ate tuyingira kano kaki kano kadagala kagoba measles kadagala kagoba measles bakayita batya n'ensiri bakayita batya sikamanyi bulungi naye baoli yakampawo yangamba nga teekaawo omwana kino ekizuku ye kyona kyabuyiwayiwa kyonna kale tukyagenda ddala mu maaso sooka tugegana amaka ge wazimba kati ate sinze siddugaze wano nedda awa muyitawo tumulinyako saga akuleka nga nzirugaze ennyumba okay so twakomye ng'otugamba tino otandika okuzimba ennyumba ogitandise ogipimye njipimye misita nga ali luddawa ngandi naye naye nga wava mirimu gye asanga nze natandise dda kati awo nno ebigambo bibamucyomereeyo nanyambako bamuyiwako nga bamuyiwako okwegamba kale kiteeka okuba nga yendoza yakula
oba bugayaavu yakula n'obugayaavu naye nga nze sifuddeeyo nga siriko ku ebyo mbo baati bugere bikinze nga nkanyakolaki kuzimba so mukupimako walaba ngeno yebamala by then amaanyi gange nga naye gakoma nengamba tujja okwasaganya naye kijja okutumalako nze ngera mmanyi nsuubira nti oba osanga mukama ali batuyambye tulijjo tuzimbe enjana ebyagaana nti mutandikire wano kitegete era mu lubereberye byaligenda kuba ssuubi naye olw'okuba nti banyamba ne bampa obumwanyi n'entune nengula amabaati gano kati nga ngambye kola amabaati gano kandi tegeka essuubi tulifuna essuubi tuliteekawo ennyumba etegerekeka ne bigaana koya akatubikkeko kifo ky'ogakomera tubikkeko naye enkuba nga yaze amaanyi etikalenga ku bbeeri nzenna nentoba olwaki abaana kubera fena tutoba naye bo nga basulawa njati kino ekikeka nkitedde olwaleero olwokuba nti mbadde nkugula obusooli buno naye mbyala wano bwenti notebako omufaliso bino era bigoye muteeka wano bulungi bwenti abaana tebalina mufaliso sirina mufaliso tebalina kati gwe gwosobola ku mufaliso naye nga tinako kakadde bwenti obwendi mbalira wano bameka mpozi abaana kati bameka basula wano ono basulawo bana n'omuzzukulu abo bulabye geegi njala paka eno nentetenkanyakamukyalina biwempe nabigulangako n'enkuyege mweziri mu nju muno enkuyege zintawaanya kati olwo mbadde kwe kugula kanankani akwe mulabye katundu baali era obutuuka akawungeezi njalawo wonna bulungi nenterezaawo nembateekako bebaka kali netukesa nabivaako ninga kati nafuuka nfunze naye wali bafunanga kakadde nobirowoozaako nabirowoozanga naye nga siina wentawanga luli nagendangako ewaka nga nkabira ku taata mukabirako ne maama oyo mukatata aliyo nga bakwataganyako bakukwegama era nga baana bengeri bakubuulira novayo nga ate ogumye bamaze okukubuulira tuula bino bikugumiza paka kati olinda ebirungi mumaaso tuula agumaawo tyo bibeera nga yatatagamba nange nakola bukozi ne bamama bo bano naffe twatandika bwe tuti oguma kitegeeza buli kadde wabeeranga n'essuubi nga nina essuubi gwe n'okanya kuzaala naye kati essuubi lyaggwawo kubanga ono omusajja mukugenda yandeka alina olubuto lw'omwana ono yali anzise asembayo asembayo taddanga namuvaako nga mukambeerewo bwentyo omusajja gwayagala ennyo nozaalaba nawo bonna bolinda ebirungi mumaaso musajja mutukola ati yatuuka esaana ngamba namusala otya nasinga kuzala bawala temuli omulenzi abalenzi balimu basatu ate obeera wamusala ye tayagala oba kalica yaabwe bo tebagala abaana bawala bagwanga ki musaami era buli wenava nga mu ddwaliro naawulira nti nazadde muwala njula n'okumulekayo njula n'okumulekayo ate gwe nobagwanga ki nze mmanyi ndi muganda okay ebintu nga bwe biraba naye bwe biri lweno oluggi lwo dwerwo tali ano tali babbi gyebali mukama nyamba buyamba gyebali tuzobo twetugere tusaba abatugeze mu nnimiro tulambula walala agenda kuba nga atongera okutubulira kubanga ajjukira nti wano waali wano ekibanja kya kika sigamba nti omwami we yagulawo n'ebiringa ebyo nga bwe yatubulidde okusomozebwa kwe yafuna mu kusooka so ebintu tebyali byangu nnyo naye nosaba wagizimba era mbadde ngiranga nenzidaabiza kati ekiba ekinka olwani yasamba ettaka twalisambanga n'abaana bana bakulu twasambanga nabo kati ate kana akafumbiro nkasambye n'abo abato kano mumufumbire era kati wadde kayise neera nyaga kugira nsambe osambozeeko ndabirize kali mbadde ngira kabukoko wano era njigiriza oyo mule akalenzawo kenjigiriza kazimbe so enyumba yaffe yeno eno fumbiro kati kabuyonjo yaluwa abuyonjo wange buuli wali ntaliiko miti buuli wali taliiko miti oli oh no taliiko miti kali gye miti kyenje nteme era nteme saka akana bunedda tewali ono dodo wa maggwa mumulya tebamuli oyo simumanyize owamaggwa
Kati zate mbadendo za kabiyonjo yewa. Akantu kali ka family bakateekawo nga bawoza mbusimanya ntowozi batawanya. Kali ate baali batusalira. Ne batusalira ate sema na magaga mfumisa. Okuita ku fenoli. Muita ko oli fene. Fenoli. Oli. Oyo fene. Ne tujja bwe tuti. Straight. Tujja bwe tuti. Tujja bwe tuti. Now ekyo kibanja kya mulala ekyo. Ekyo kine ekitandi kya ku lumondo okuddira ekibanja kya mulala. Sema nzina agenda kabiyonjo naye kabiyonjo kyakulaga. Kabiyonjo yeyo. Cyane bakugizimba. So omuntu yenna ngulabe bitekanagana ko bwe biti. Nawe wandyagadde kubeerako mu mbeera ennungi. Tekigenda kuvaayo kuyamba ku mukyalo no. Ne kayita ku mugavu. Kajeri street be kayita ku mugavu n'okudda ku kiti ekyo. Wenkoma. Nosaliza kabiyonjo n'enyambuka. N'enyambuka wenkoma. Ebiro omanyi bubwo. Buno bwe bwange. Kakati bw'okeera ku makyalo nakulo lutamuza otya? Ng'okedde ku makyalo. Era tutamba bwe tugenda tupaka saako. Kati era mwagenza okuba essimu tulina ekijjoba ebyo tuliko. Mwalimu neki? Ekipaka sibe tuliko eyo. Era mbadde n'akadda. Mbaye n'akadda y'abaana. Esegeza olime wuwo? Nini bako ne bannange. Eno bagaba batya? Basasula batya? Ayinza okusalya olubimi nakusala olubimi nagamba nja kuwayo emitwalo 3. Oluusi tulima essaawa ya nusu 10. Olimba? Essaawa ya nusu 10. Oba okedde ku makya essaawa 12 oba ssaawa emu kuba ssaawa 5:15. Kati wonewaza n'olima paka ssaawa 7 singi 7. Ntono. Kati olwaleero tunyuse tugenze leero olw'enkuba. Era tuba abaana mbagamba beeteketeke bafumbe tunakufuulya kyama. Buli ssaawa ya 10? Ssaawa ya 10 bane lukyagula ki? Ate obono ekikwaky omugagga yezisete zaakuwa. Yaani kati baba bakuwadde ekimbi eky'emitwalo 3 kiba kinene. Oyino kirima. Olwo eky'emitwalo 3 oyinza kimalako nakumeka? Akuba nti nze mbako n'abaana abo. Mbako n'abaana abo. Nalimidde wiiki 2. Nimeyo wiiki ng'emu n'ekitundu kubanga. Mitwalo 3. Kati mbadde ndikaweefuba oyo kanga ndabe enkya nga bagenda ku ssomero. Era kyova nti nduddeyo mu nnimiro ng'aka tukoleko. Babadde tebanatandika kusoma? Banakutandika. Basasula mmeka sente eno? Mu ssomero lya gavumenti omwana okuva ku P1 paka P2 P3 emitwalo 5 kwena kitundu. Okutandika ku P4 P5 emitwalo 6 we batyo tusasula. Nera jigizigana. Kibagamba neza bino bya gavumenti basasula. Bakulimba siya. Uniform zo zabwerere. Ogigula. Ogula uniform, ogula ebitabo, ogula engatto. Bazi baba wene byokulya. Baba we byokulya. Byonna gwe otwalayo. Olimba. Ate nza nkulimbye. Mutwalayo buji? Kati oba toyina teri mmere. Emmere eri mu private. Aba private agobwerere. Babesikuza baba mmere? Oyo banga toyina sente zaabu, tuba toyina gundi kasooli gwotwala, gwotoola omutwalo. Otoola omutwalo. Wesibera mutwalayo kasooli? Bitwatwalangayo kasooli. Naye kati gwe omuzadde oba olina kasooli, otwala bamupima. Oba si kyonna otwalayo obuwunga. Kati olwo omwana mutwalayo obuwunga bwenkana how many kilos? Omwana anywa kilo 3. 3. Eki etamu? Kugamba banga olina bangi. Bakubala abaana banga 5 kilo 3 bakusalya ko bagamba leta 2 kitundu kati nze nina bangi. Olwo twala meka 2 kitundu. Kati wemba sina buwungu kasooli okumuseesa owaayo omutwalo. Buli mwana mutwalo. Buli mwana mutwalo. Ebituga bizibu nnyo. Ate kyo mbadde situlyanko nti abazadde balina okutwala kasooli. Nkuveeko. Kakati onoonyezi bazza ku ssomero. Olina okusasula gye emitwalo 5. Otwale n'emmere yo? Obuwunga bwo? Obuwunga era nabasibitute nina okuwaayo ssente. Ate buli mutwe gwa mwana. Buli mutwe gwa mwana oba olina okumuwerayo omutwalo asobole obutabeerawo njala. Nkitegeera. Bwentyo wendirina. So kati bwotyo bw'oli. Mpeza ogambye giweze emyaka emeka ng'omwami taliiwo? Giweze emyaka kwa kati akaana kano kalina emyaka 7. Kati kano kanina emyaka 7 gyo nali nkosedde mangu kaweze omwaka gumu n'ekitundu. Nali nzizzaako oli. Kati tubalaawo. Naye omusajja omuzalira abaana? Omusajja omukyasiima. Naalikoze eki? Wazala ngolinda ebirungi biri maaso. Ng'ogendeka bakugumya tuula. Ebirungi bijja kujja bikinga. Tatagamba naffe twakola bukozi ne bamaama bamwe bano. Twakola bukozi ne bamaama bamwe wano. Tewakiba mu ebintu bibyakyuka dda? N'otula
N'okanya kuzaala omusajja n'omu omukwano. N'ogumu ate n'agamba n'ebyozadde tabyagala, n'ayagala balenzi. Balenge bizibu nnyo. Era okwezanga abaana abo bonna nga mulenzi paka byagaana. Noonya abalenzi bayagala ate nga saatambulako tyoba ntambulako gye babinywera. Naye nga manyi nti yoba osanga n'abandi awo nga nzadde ki? Nga bikyuse. Kati yoba munnange sikyamunyiiza nze simanyi. Tewali nsonga nti gye nkugamba nti yeeno. Tewali nsonga gye okiyitamu otya kubanga kakaseera kazibwalira nnyo abakyala okayitamu. Mwami gaddusa agenze. Anti era kinyimirizaawo ebipakasa ebyo. Nva ku kipakasi. Kati zino nsonga za mitima. Muti nsonga z'omutima mbeerawo. Kati toyinayo mwami? Sirina ate kati mujjewa. Kati tabayo ndi waabwe. Oyo gwolabye omuwanvu yayisewo bwenkumbi muntu waabwe. Kati bayita wali. Kyekijja kakati ayite wako ye n'omuntu ng'onyume naye. Olaba bagenda kugoba atekeke bakukolobozaako nti tuula. Kati mmere ogikwasa kanyooti. Mmere bwentyo. Otyo? Bwentyo. Bwentyo wenjikwataganya bwentyo wenfunye sente n'engula. Paka tunde bitulimu ebyo. So omuntu akulaba olowooza yandibadde akuyamba mu ngeri etya? Omuntu andaba nyamba okusinziira nga wandaba embeera nebyenjogedde kubanga simanyi Mukama yamanyi. Bannange abampuliriza bamaama bataata kusinziira we mundaba singa nfuna omuntu annyamba ne banyumizaawo bakayumba kale n'embeera abaana bantawaanya naddala akasukulu fiizi ngaako ekyokwambala bajja kubeera batyo. Ebinkalubiriza okusinga kubanga embuyaga wejje empisa bubi ku nju ne bikulako n'obeera ku lutalo abaseka ne baseka kale nga tolina kyakikolera embeera abantu baseka mbaseka anti kati ali obulungi akola ki akusekerera ali obulungi akusekerera kifo ky'okugamba nti oba akuyambe nti oba kukolereko kino yaseka busesi. Okay, maama mumuwulidde bulungi ebyo bye bigambo byo obanga watandise naffe kuba gye twatandikidde nsuubira emboozi ogitegedde bulungi. Byalina ebimusoomooza ayina ekyabaana okusoma agamba ebyokwambala banangira bambala ebyo then ekyokulya agezaako nkulabe ng'oli tokuba oli mukazi w'amaanyi okulana bulungi omuntu ayinza obutakuwa myaka gy'owagambye so ayagala abaana okubeera nga bali bulungi basome bafune ekyokulya ebipakasi byabikola naye wawulidde nti essaawa emu bweti bagisasula nusu 100. Kati eno kawunga bakagula sente meka kilo mugula akawunga akamugo kilo ya 200. Ndabye mwana ali akawunga kamugo anti lusizigaana nfuna yezo oba nfunye 3 oba nfunye 2 tugabana eyo kilo kawunga kamugo ka 200 ka 200 kakasoli kali mu 3 kawunga kamugo ka 200 kyokka ssaawa emu bagisasula nusu 100. Kizibu nnyo. Emboozi eno yinza okufaananirako ko emboozi emu gye twakolako saizi eyo ebujuuko naye wano kyawufumukko bw'oba nga owuliriza nga neri wakola ki wagiwuliriza. Kati kambuze okuva wazaala banene bana tebebakangako ku mufaliso balinako ku bufaliso naye ne buyirika bwebwo era kati akaakamu nkawuno n'akaalira ono kaakala ono naye bakako ani ono nawe toyina mufaliso ffe twala bigoyegoye byafaamu nga ffe twebaka bizibu si byangu naye kale obeera olwotunula booti nogamba bamama yafa ali baddemba kale singa yaliwo kale ng'ojuliza omuntu ayafa ate nga takyayinza kuyamba kale byebyo kati soka tulaba ate nabo bateteekanya ekiro kyabwe njitugende ono dekavaayo guno lwakuguteekawo buliri bwabwe ate obuliri bwokolerako kasooli nabadde nkongoleddeko bukasooli nga nti nenkuba tonye neefuwako muno mu nju ate engeri gye mbadde n'akava mu nnimiro nga sinaakwetoweeza naye bino byonna ngenda kutereeza njere kati nkola bwe nti anti kati kiri ekitundubaali kiri ekitundubaali nkyala bwe nti kati eno amagulu gye gasemba
Nebeera ku matundubali nenjala bino ebigoye byange bino. Nenjala bino. Nzino engoye zonna. Teeka okwo zino. Sina mpaliso maama. Babasula Mumala ne majo bazoza. Basibikiza kwanga biddugala. Njuza nenjala bulungi. Nebaako kati ebisigako byempako olyomuwala. Twawe ziri ennyingi. Bisigayo byempako olyomuwala nenjalawo eno ye blanketi yaabwe. Kitegeeza. Yalawo. Kitegeeza zino zebaya sagala kulinnyako. Kitegeeza. Ntezo zebaya zemweyalira tebazambala. Okujja nga nze mbalondeddemu kubanga mbasaagala babigubye. Nindako. Abana ebigere gye bateka bigere teweberayo ngoye. Nzizika kifuba. Kale bebake mutulabe. Mweta kasuka kenjerako kuno mukaleseeyo. Kasuka kalwa. Enjo okola ki? Maama ono ali mutulaga mukoba abaana bano engejje bebakamu. Tewali mufaliso inaka kafaliso. Ye muzzukulu kafaliso katono nnyo. So kati atulaganga bw'abalira. Obudde bubeera nga buzibye abaana batuuse okwebaka bwe bakinno yengeri gye beebakamu. Kale weba. So bigere biba bwe bityo. Bera bwe bityo kati namba. Kati nomano babika. Bayina blanketi emuyoka. No. Kati empewo ebayitiridde cause tuli mudde bwankuba. Empewo ebayitiridde nfunayo gomasi yange nayo gomasi yange nembongerezako bwe nti mbabika. Paka eri. Paka kubanga omuzukulu asembaawo nengira ekitimba ekyo neetyako ekyo kyanjulikako. Nebatyako neti yaabwe. Nebatyo bebaka. Kati olate gwe. Nze nebaka wano ogwange bubuno. Akafaliso nina kakatonotono. Akatonotono. Nakakati nti ni kati wano nateekawo bino nateekamu ebigoye. Okola piro. Nekola piro bwentyo wendi. Bwentyo wendi. Seza nanya nazo kukyala wano nengamba obudde noba bubi. Abo matoka erisi nga tuseerera. Era nkwalira wano. Tujawo. Njijewo bino nenkwata ebigoye byonna. Byonna. Osa mfumbe kwanga oli omwana asola mfumira. Simon. Omulidde. Zama nenyiga wano. Kale mulimuke. Byebyo bannange. Maama. Njamu tusubula abantu tuve wano. Kati bannaffe abawuliriza. Mukama kambasabye abateekeremu obwangu nga mutudduukirira era abawe omukisa n'abapulogulamu zaffe zino Mukama ababeere. Ebigambo bya maama nti abagenda okuddukira famire eno bannange ffe tweyanziza nga temunnatuwa owekitegeera naye omunatuwa omunaamutodde ate mubeere nga muzzaawo. Maama yagambye bagala bayamba ku school fees, bagala okubayamba ku nnyumba. Tuli mu budde bwa nkuba. Yagambye obubati buvaako ne bukola ki? Ne bugweri. Oba kitegeera. Gwalabye abaana engeri gye basulamu obubati mu butuufu nga buvuddeko. Simanyi kifaananyi awo bakiba kifaanana kitya. Olowooza nti blocks ziyinza kubeera zitya? Kale ebimu byebe naye kyene nnyo nsubira ey'ebindoozi era y'amabaati nga 2. Ali. Amabaati? 20. 20. Kati obusobo seminti oba 15 oba 10. 15. Bloka awo. Bloka ndooza bloka ba. Oba nga 3. Ndikumi bimeka bisatu bina nti ze bimu sibitegera bulungi. Tusooke omuntu abana abatuyambye. Omuntu abategedde bloka 2 yamanya gundi ezigendako ne tripu z'omusenyu. Kale ebyennyumba ndowooza gwe tunaba tufunye yenna
nga yandyagadde okubayamba okukyusa ku bulamu bwabwe, okukyusa ku bulamu obw'okwebaka, okukyusa ku bulamu obw'okulya, okukyusa ku bulamu obw'ensoma. Ate era n'okufunayo omwami agenda okuwasa omukyalo oli oba n'omuntu omulayiza okumuwa omulimu. Mu mbeera yonna ekyosobodde okukola nga gwekimanyi kigenda kukyusa obulamu bwabwe mu ngeri ennungi, bannange tujja kuba tubeeyanziza nnyo nnyini ddala, naye nga yeyo embeera. Kasawo Kasiiso Maggwa Maggwa gye tusinzidde olunaku olwaleero, amakubo ogusi malungi olw'enkuba. Kale nga bwe nkwadde akafaananyi kali nga amabati gabikusse nga bo balabye nga beebaka, oteberezaamu ng'omwana wo gwandaba ng'omwana wo yali mu kifo ekyo banga nawe gw'oli mu kifo ekyo. Nze nasalisa mani ku kamera tekomya mpeera kome bere bulungi. Tulina omubeezi waffe gatwagala akira baganda baffe gatwagala. Enze bane manyi otamakuba oti? Ande kati nekwata nze nkwata wale watukula nze ntemu. Eno? Nkwata wale watukula nze ntemu. Ate wali otemeramu? Sobola. Kwata no wansinsi wano. Temaawo. Ekyo Simon. Ate anti ne mukwatire. Tatekola entya? Mutato buli. Nyongere? Kamakase kawogo. Noma. Awama. Awama. Bakongere. Mpata kalala. Tununula n'omwendo natuleta mu kisibo gatwagala. Kijja kimusanyusera gatwagala. Kwekutuwa fomukisa gatwagala. Katugume emyoyo gyaffe katutambule n'essanyu alitutuusa ewuwe gatwagala. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.